bakututemula manzani eyekiro. Mu kifaananyi ekyo kyennyini ono yakomawo keeka obuwala obwo bwe yakomawo kusaaza alinga 8 yasanga lya kitaliiwo. Akawala yekasanga kagenze kunaaba natula mu ddiiro, bwe kajja ebizigo kabyesigira mu ddiiro awo mu tawulo. Nze oyo musiraamu nali mumanyiiko, yaliko mukwano gwange, mbi yali yanyumiza mu bwongo bwe yaŋŋamba nti nze mulamu bwange ku kigambo omukyala saagalira ddala kulaba ku mukyala asibye ettawulo. Simulabirako ddala, nzi saagala mutunulako kuba ebiddako kati kano kava mu tawulo mwennyini ekosa omwami mwe kajjira ajja titaliiwo kukakana nga teziza okulya kuba kunywa mpozi oba okulya kwadde. Kabyesa ab'emekano ensonga ne zibasobako wakitiibwa Allah ziba zakatambula kakaseera sikawanva ajja tiweyajjira. Muyinza nnyo Allah jalla jalaaluhu ajja tiyayita erinnya eri ngati Haji kyali kimala emikolo we gyakoma. Omusiraamu nafukamira ku maviivi gano nga kyajja tinsaba kunsonyiwa ate nkitegeeza simanyi kimbaddeko. Bino byegamba yennyini abijja mu kamwa ke nga binyumiza nze. Nze tusinkana akaaba mubuuza nti kikyofiiriddwa nti nandifiiriddwa, oli mulwadde nti nandirwadde, bagobye ku mulimu nti bandingobye. Mwa musiraamu onkalubiriza kiki ajja tyankutte lubona mwegayiridde aganye era agenzi. Siraba nga kuziga lya musiraamu oyo ng'akaba nti saasadde. Kizitowa nnyo mukyala we oba mwami wokusanga mu bwenzi ku Allah olw'obutamufunako bukakafu nti waali ne bwoba ogenda kwenda ajja tinaga nti nga Allah atulaba. Simanyi nti oyinza obbisazaamu ate leka naawe tuolabye tuli muzikiti. Ampuliriza Allah waali. Bwe tuneekuuma obukakafu ku mitima gyaffe nti Allah waali, muntu agenda kuddiriza amazambi ge, tuli benzi. Ekyo naawe okimanyi. Oluddewo okuwasa embeera gyowangaliramu ogimanyi. Oluddewo okufumira embeera owooza ndi but not searching, sinoonya. Wallahi bye tulimu obimanyi. Bentera okuwangaliramu ntera obbagamba ow'ekitwa Allah n'akituka olwo obudde obw'omunaana ogw'ekiro nabufuula lumu ne budde omisana olaba embiro emisinde giva mwanzenwa.